temulinda instructions kuva wa mukama waffe, temulinda instructions kuva wa mubaka wa parliament wadde meyawo. Obuvunanyizibwa obulina, kola gwe kenyini gwe saabalamuzi, tuula lamula omusango, kooti y'abantu yegenda okusala emisango. Ssemateeka waffe w'eggwanga atuwa obuyinza obwo, naye tugenda mu justice system, mu nkola y'ekkooti ennyingo 126 amaanyi gali mu bannayuganda agateekawo court system. So kooti mugituuze musale omusanga we muli, ffe wano ejeruweru tugenda gisala, ate tewali muntu agenda tulemesa kusala. Nze sigenda sala musango gw'ekkalamojja, kubanga ebekkalamojja nyinza n'okubaga nti tutuulemu tusituulirize omusango ne batantegeera ne mu lulimi. Naye gino ejeruweru mwe abaana bannambi, ffe waffe eruweru kooti egenda kutuuka. Naawe weefudde byabakama, just saagala eryo erinnya mulyemanyiize kubanga litukozeeko obukolobero. Alright, yes, oli ku Glosh TV nga bulijjo, nate era njagala kubanga nkubuuzaako muganda wange gwe wenna atugoberera wano ku mukutu gwaffe gwa YouTube nti wasiibye otya, ogamba otya, kansubire oli bulungi. Nate era nkujjukiza nti nja kusaba muganda wange genda wansaawo osubscribinge, olikinge, ate era osharinge, still osobola okomentinga okusinzira ku vidiyo eno nga woba okoze ki, nga woba ogirabe. Nate era nyongera okubanga nkujjukiza gwe wenna eyandyetaaze okubanga olanga naffe aba Glosh TV, osobola okubanga otunoonyako kanamba kaffe ak'essimu 0750312083 oba 0750312083. ojja kubanga osobola okubanga otufuna, tujja kubanga tukulangira bizinesi yo, osobola okubanga naawe ogikuba abantu mu maaso. Okusooka abatulaba, nze Ssekabira Dennis neddira Fumbi, ndi wa NUP. Ngenda bino bimugamba n'akalulu ka kyama, bana akalulu kange si ka kyama. Ffe waffe Luweero kooti egenda kutuuka. Kooti ekyalo ejja kubeera. Maama nze tuli mu kooti ya Kisekwa. Awo wennyini olaba nga ogambye nti nno judiciary, jjukira judiciary gye tulina right now, Owiny Dollo emyaka gigiweddeko nga 18 ateekeddwa okubanga batuwadde. Ne olabye ekibuuzo ekyo nakyebalamye lwa nsonga emu, tetulina trust. Ebimu ku institutions ze twagala okukyusa amaanyi gaazo gadde mu bantu. Institution executive yafa ejjudde Balyaga, institution ya parliament yafa ejjudde Balyaga, institution ya judiciary yafa erisigeddamuzi. So saagala nakumwogerako kubanga ye is a small component of this subject. Nkinyonyola nti faba NUP tubasuubiza institution ezo okuddamu okuziwa amaanyi agazeetongodde nga ssemateeka bwaziwa. Yes. Mu mateeka tulina gye bayita doctrine of separation of powers. Executive ekola ebyayo ng'esobola okucheckinga judiciary ne parliament ekola ebyayo ng'esobola okucheckinga judiciary ne executive. Bwe bityo birina kukolagana nga si byabalabe, n'ate ekimu tekirina kutuula ku kinnaakyo. Mukulu Dennis, Eruweero wano kiyimiridde kitya mu nteekateeka okulaba nti tuyimbira Uganda? Eruweero tuli mu maaso, tewali kintu kye tutakoze, tewali kye tutagenda kukola. Ffe tweteeseteese bulungi, mu ab'ebitundu ebirala mwe munaatuyiwa. Abaganda bagamba omuntu avumula ettalo aba alina okuba nga amanyi okuliroga. Ffe tumanye engeri gye bajjako gavumenti, tugenda bakulemberamu, kiri gye muli okutugoberera, okutugoberera naye ffe tugenda kusonga mu maaso. Ekisinga okutusanyusa tubasaba mutugoberere. Kozo obudde tukugenda kuno tutambula mpulapula. Omukulu n'okudde n'ayogera ku kigambo kya 48 hours. Ekibuuzo kikyotegeeza yabakama research yavudde n'agamba kulina akafo omuntu bamuwandiya emisana n'ekiro. Ffe tugenda mulinda, tugenda kubala obwaffe, nagaye nti noffe tugenda kubala obululu bwaffe, tetugenda kufa kukulangirira kw'abakama kokka, si kwe kwenkomeredde gye tuli. Actually ffe ne waffe Luweero, waffe wawangula tugenda tandika okujaganya. Kati mwabe Masaka mwe mumanyi, naye nga nammwe mbasaba nammwe bwe muwangula eyo mujaganye. Ab'Ekkalamojja senga Olukalamojja ndumanyi, nammwe muwangula eyo mujaganye. Okujaganya kubune Uganda yonna, ate tulabe omusajja bw'atagende kubanga tumanyi kye tusuubira mu kakiiko k'ebyokulonda. Tetulowooza nti akagenda tukolera, tulowooza ntugenda kwerwanako nga tekatukoledde. Kye tusinze n'okwetegekera, tetutegese nnyo mbuutu nti yabakama agenda kukola ekyamagero. Tutegese nnyo okubanja nga takoze kyamagero. kubanjizaawo kasitaako na kituvuddeko.
anti mwe mutya kati nawe nkulaba omutima nze omutima tegunkubangako kubanze badde nga nkugamba ngenda mu Uganda. Nze kambawulire okumala emyaka 10 ku nsi kuno nga mbonaabona kammalago naye aga 5 munfuliremu siwangalira mu buddu. Mwenna bali ku mukutu gwaffe omuganzi musigaleeko mugenda okulaba engeri gye kigenda okuggwamu. Eno nze nfuga okuva wali constituency yange wetandikira paka weekoma wonna nze nfugawo. Waliwo okubanga waliwo ebitundu ebyoga awo simanyi kiriwo buli kimu nkimanyi. Mujje mutugoberere mugenda kulaba sheno. Bemagako wetuvudde nga Mr. President ajja to speak nga Mr. President azze ewo okukyalayo twalaba embooko waliwo ngene wafa abazze kulambulayo wano yafugawo ngazze kulambulayo embooko yavuga netutuuka ekisana netugamba buzibu ki obugenda ku maaso legenda tuwalizibwali ekyo twalaba luli leero tekigenda kubaawo. Ffe tetufuddeeyo ku biki ebigenda okutukanga, tufuddeyo ku ngeri gye tugenda kwanganga bigenda tukanga. Kati bo bategeke effujjo lyabwe tuli bagomu okusingako effujjo lyabwe lye bategese tugenda mu Uganda mpya. Tokkirizanga ekintu kyonna okuzza emabega. Ye kintu kyekirungi kyofuna nga tolwanyi tewali buli kintu kyakulwanira. Ne mu Bayibuli bonna abakulembeze abaali olaba ne Yesu Kristo omwana wa Katonda era okujja eno naye yakomererwa ne ku musalaba. Olonzese kabira lwaki nsuubira ekigonvu. Tetugenda kufuna kyakumukeeka, tugenda kukirwanirira naye tugenda kulekera okukirwanirira. Nze ky'omukisa omulungi n'obwana bwange buno nabo bukimanyi era mbugamba. Paati yange kuzannya paati yange mugende mu Uganda empya. Bwe nnemererwa nga ogenda mu Uganda empya mwe mwetwale mu Uganda empya. So obuvunanyizibwa namala dde okubugaba. Nze sigenda kwetiirira manyi Katonda we kye yantegekera kikiri basimu tugamba ojja kufa na kafiirwa katoo kange. Kafuna bufunyi ssente awo nagula emisiri gy'ennaanansi ikezi 5 n'enkawa nasibera MP katoo kange ne kagano siko. Bwe kafunamu ssente kanga baba njagala kugula tukutuku. Kati bwe yajja okusanyukamu enkyagenda agule tukutuku n'anywa ttolero n'amuyiwa mungi ku mawugwe omwana n'afiira mu bbaala omulundi. Newe busipiriti bungi nnyo katale obutta abantu naye tebaboogerako. Kati nze nkogedde kubanga muto wange yakanya. Kati oyo omwana yafa byabufuzi. Nze ali byobufuzi siriwo. Leero situlo gamba nti ebi brands muyine ebijja. Tulina waliwo kuliko ab'ebyobufuzi mu bawerako nakonoza. Nga yafa byabufuzi. Nedda ngasibe byabufuzi. Naye nga bali mu byabufuzi. Kati gwe wajjako ng'oliwa byabufuzi oba otusaze nnyo ne tuvaarako naawe omu. Family wa mituga nti abo bafiira omuntu balwanira Uganda yabo. Naye ogenda kufa tukwerabire n'okwerabira mbu wali olwaki tofa ebiri serious. Omwana kwe kuyimba akayimba nti okufa ki yayimbye ate nti okufa accident oba kufa sirimu. Asaba Katonda amuyamba afe nga ayina ekintu kyakola ekizimba ki eggwanga oba accident tegatta sirimu tagatta. Ssaabasajja Kabaka Ludakiika atukubiriza tumwekenge tuleme kwewaayo mangu mu ngeri gye tumufunamu kubanga engeri emanyikiddwa. Kalaga nti kangende mu kiri ekyaddala. Okay, tuwa obugambo obusembayo nga tugenda. Mikwano gyange abalungi tusisinkane mu Uganda. Alright, yes, oli ku Glosh TV nga bulijjo nateera njagala kubanga nkubuuzaako muganda wange gwe wenna atugoberera wano ku mukutu gwaffe gwa YouTube nti wasiibye otya ogamba otya kasubire oli bulungi. Nateera nkujjukiza nti nja kusaba muganda wange genda wansaawo osubscribinge olikinge ateera osharinge still osobola okomentinga okusinzira ku vidiyo eno nga woba okoze ki nga woba ojabe. Nateera nyongera okubanga nkujjukiza gwe wenna eyandyetaaza okubanga olanga naffe aba Glosh TV osobola okubanga otunoonyako kanamba kaffe ak'essimu 0750312083 oba 0750312083. ojja kubanga osobola okubanga otufuna tujja kubanga tukulangira bizinesi yo osobola okubanga naawe ogikuba abantu mu maaso.